olunaku lwajjo Saha yagenze ku Supremacy ng'agenze kuyimbirako mutabani we MC Scorpion. Amaliriza bulungi nnyo okuyimba, agenda we ya parkings oba tugenda we twabadde tu parkings mu parking. Saha gye yabadde parkings tugenda tutuuka ku mmotoka ya Saha nga yeetooloddwa group y'abavubuka ekitono nnyo babadde ng'ebikumi ebi nga bakutte ebisi bakutte ebintu bakutte bali ku mmotoka ya Saha bwe bati bagyeripyeko abamu bali ku boneti abalala bwe bagikubaakuba abalala bwe bagigiraagira. Twebuuza nti kiki ekituuseewo nga Uncle Pyali mu ssako y'abavubuka abo wakati bwe bati bali mu kweswanta bali mu kuwaga bakutte amajambiya bali mu kukola ki. Saha muno mwatatiira agendawo abagamba nga Pallaso ku muluggi Saha kwayino Saha oluggi lwayino okukozesa olwa driver nga Pallaso kweyesigamye bwati nga Pallaso twali tuli awo nga tuli mu kwata mu video. Naye Pallaso temanyi yabadde tamanyi nti emotoka gyayiko yani ya King Saha yabadde makexi. Saha n'afulumayo n'akola kinajja batabani ba King Saha ne bagamba tubadde twagala omukulu akole kyayingire tubadde tusaba oveeyoko nga boogera mu tooni eyo. Kati bano batabani ba Pallaso waba wadde nga bakitwala nti oba azoleyeza omukulu ng'ate aidha siwe kyakoze kisiwe kyabadde batabani ba King Saha bennyini kuba be basoose okuba abasaaba be basoose okuba be basoose okuba ne balumba ne bakubaawo omuyayi abaivanikira yoyo wa Pallaso aivanikira neka waliwo akalenza bakisirandi kuba yabadde kisirandi yabadde nevanikira ne Pallaso awo n'abalenzi abalala besimanyi. Bataddewo embeera enzibu naye nze nabagamba nze siri muyimbi wakolako fujjo fe ogende mugeze mulikola ku bayimbi nze siri violent ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi. Pallaso ninako obuzibu ne mutuuka n'okuwamba emmotoka yange mugitudde ku ngulu mugyetoolodde. Mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala naye nze nabagamba okujjako nga munzise isiri muntu wakusanga kolako fujjo ffa. Saha kuna musayi mugenda gusasula mulo wa lai kuna musayi Saha genda gusasula Saha wasala bima bolinga munokwe Saha oli matako Saha malizo okuyimba bulungi nga embera linnomo. Saha malizo okuyimba bulungi nnyo bachali ba Saha bajja bamugamba mani abayimbi balina abantu be batambula nabo ababeera ku gaali Saha abuzayo oluyimba lumu ku stage then kati bano bodyguard baba babiri bajja bagadinga emmotoka eri mu mbeera nnungi kubanga tikati yadde tenabakola ki tannakala basanga nga omukulu agyebulungudde twatutaaliza emmotoka kugikalabula emmotoka gikalabula atuddeko ntuule kati ono atuddeko n'okugulu asazeeko ku mmotoka y'omusajja Maka Exos manyi naawe teziba ng'onvu so namugamba vaawaawo kati Pallaso atunuulya omuyayi amugamba vaawaawo si muyimbi si promota namuga vaawaawo sagala mbala seconds 10 yamugambye nkuwadde dakika 2 dakika 2 nnyingi nnyo Saimo yamugambye nkuwadde seconds 10 vaawaawo kabaka ayagala oli Pallaso n'abalamu nga sekendi 10 ntondo zimumala kuvaaho kati Pallaso yabadde nga atakiwulidde nga gamba bate bagamba nze kati yakyasiza nnyiza Pallaso nga bamugamba va ku mmotoka ya kabaka kati n'omuvubuka mugamba ku mmotoka ya kabaka tamusimumbowa kabaka abeera dde mu bivu olwo si mumbowa wa kabaka yadalooza amaganda twakumukaya kaka nobanga ayambadde ayokubanga ayambadde akutta amafumu okitegeera agenda otula omuvubuka talina ffumu azimbye ettama erimu liri bumu weri lirimu akammonde amugamba va ku mmotoka ya kabaka tennakala n'agamba ono si mumbowa simbowa namugamba kiki
Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Package yaffe eya 5 ku 6 ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba ne tukuweerako essuuka ne tukuweerako fiber pillows ne tukuweerako bed cover bwaguuga ne tukuweerako akatimba byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Girl, you're the only channel I turn to now. The one and only place that I need to be somehow. This love's a vow. It's say more official. Say more official. Say more official najyo sinzira okubanga to tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti najyo wangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkubaza okubira ng'ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja Dubai nga baleeta mu ggwanga lya Uganda. Bakutegeeza nti gwe najyo oli eyo ng'oyagala kutikkira bintu okubijja Dubai bijje Uganda beekwate. Ebintu ebyabwe ku mazzi bitukira ku nnaku 18 ebyomu bbanga bitukira mu nnaku ziba 3 zokka. Bali ku Hamuli Port Edeira ne ku Diamond Trust Building wala mu kibuga Kampala ate wosobola okubeera nga ate obasanga. Bakutegeeza nti buli kimu bakitikka gwe omusuubuzi basobola okuyambako ate naawe aleeta ekimu kimu oyinza obba oli mu kiyumba ng'olina ebintu byagala okuweereza abaana bo. Clarion Integrated Logistics bajja kukuyambako okusobola okuba nga ate ebintu abituusa e Kampala. Sebavuga concert eya Haji Kazibwe Couple etuuse basebo ne bannyabo ennaku z'omwezi 12 June. Tugenda kubeera ku Front Page Hotel emitwalo 2 emitwalo 5 n'obukadde 2 table. Twagala okwebaza mwenna abawagidde Haji Kazibwe Couple mwongere okubanga ate mumuwagira saako n'okugula table ate namwe abatiketi mwongere okubanga ate muzigula ebintu by'olwanga bitambulira ddala bulungi. Mbaniriza n'olunaku olwaleero it's been a while nga siri ne ssulu ono naye olwaleero muleese twongere okubanga ate tuwayaamu ambuulire bitambula bitya. Ogamba otya Sula? Ndi bulungi Saimo. Ogamba otya? Sina tabbu. Mwebale nnyo okutulaba abali ku Saimo official kansubye nti nno muli bulungi. Abalwadde tubasasiddeko nnyo kubanga tubeereyo n'abantu baffeeyo nga balwadde bagonvugonvu so nga tinammwe abasuuse mukama mumwebaze kubanga mwasuuse n'abafunye ebirungi muyogeyoge bannaffe. Ffe bwe tuli wano okwogera ku nsonga ez'enjawulo nga we zitambula. Yes. Bagamba kyeyo balungi tebalina buzibu. Tebalina buzibu. Oli omu ku abo abeemulugunya ku kuzunga kw'omuyimbi Spice n'okusinga nawo with all my full chest asusse. In fact azunze nnyo ye muyimbi asoose okujja mu ggwanga ali international ne n'atuuka buli wamu. Oba mwe mutaategedde? Twamutegedde nnyo. Manya bani abaleese Spice? Anyway. No bamulese nga mu ndagaano yaleeteddwa bannaffe ba Uganda Tourism Board. Okay. Kati yafuuse kya bulambuzi. Era kyobola ebifo byonna byatambulamu. Wamulabyeko mu Masire Kasubi. Yes. Wamulabyeko e Bulange Mengo. Wamulabyeko mu kigwa ky'abajulizi. Namugongo. Tanagenda ku watali kya bulambuzi. So kitegeeza nti Spice watuuse tulowoozayo abantu abalala international bajja okwagala okujja okukyalira ebifo ebyo. So bannaffe ba Tourism Board bakikoze nga bakitawa Kasenda Baguzi okumukozesa. But I think it is good kuba ne concert ye okay bapromota bayi bagipromotinze I won't say bapromotinze naye ndowooza singa Spice yajja n'ayimba buyimbi cricket yandijjudde nga bwegenda kujjula. Spice ajja kukola. Okay, sente anti nalabye nnyingi bulala. Wameka? Wetaano. Alibadi. Abaguze ku Alibadi bali mu etaano. Naye wona obesasulidde wali ku mulyango. Zikyaliyo mu 10. Ate nga ordinary kati wanaabala bali mu bukadde. Naye era wabanga weba window y'etaano weekika baziguze. I believe
n'okumutambuza kuno kibaddemu ekivu jjukira ate yajja Spice wali tulina Spice waffe Diana era yeekwese nnyo nga abantu bagamba Spice Diana ate ajja kukola ki ekino kyekizibu ky'okufaananya amannya nga mwena muli bayimbi nga mulina amannya geegamu nti otuuka mu nsi nga ate mulimu Spice waamu kati ng'olina kukola nnyo ng'olina kutambula nnyo olina okgendako Namugongo olina okgendako mu Masiro olina okgendako e Bulange olina okgendako ne Wasozo properties just visibility kubanga wano mu Uganda lwe tulina Spice waffe kati alina okola nnyo ekisoboka nti oba oli awo abantu bamulabe nnyo n'okumanya biki byayimba omanyi dancehall music oyo abantu bamwagala nti bantu batono nnyo like ababeerawo ne baga nti nze nsobola okubeka nengamba ngenze kulaba muyimbi ayimba dancehall bw'obanga tolanze nnyo nti tine dimeja we bajja wano by then Songs Avenue bali bamuleese naye baalanga nnyo almost emyezi ng'ebiri nga baleeta dimeja naye era kwali kulanga nnyo n'okukoleza media activations omuyimbi yasembayo mu Jamaica okujja no mu Uganda yali aganye in fact yasooka okujja no mu Uganda yali aganye n'okuyimba yali Christopher Martin wala bayimbi abalina ebisirani ku Uganda Christopher Martin si yasooka ogikola ekyaddondo yali ku Freedom City yasooka Freedom City ne bamukomyawo agende ekyaddondo zonna lezigaana okitegeera zonna lezigaana so abayimbi aba Jamaica they are good artists by the way nayo ino okubeera ngaokoze media activations omutadde nnyo mu bantu ate ng'omutaddeko abantu abafa abawano abayimba ekyo maybe ekyagala okwefaananyiriza ekyo kyayimba because oleeta wano Spice olina omugatirako Cinderella Sanyu era Cindy waali olina omugatirako Karoka Sita Fiki Gaza ndowooza ne Fiki Gaza dancehall artist dancehall akyogera bwogezi oba oyogera dancehall okumakinga sure nti zino jjo zeereeze dancehall but ate wano ewaffe mu Uganda ate wano bo bakisussa nnyo bano tebayimba dancehall bayimba dansali mu nkola bwetyo so okujjako olewo omuyimbi omu bamuyita Mark the Urban ne Mark the Urban Peter Miles Ziza Bafana yes Bafana omulaba lwakuba nti yakuba wano omanyi asinga buli muntu akubalwaga nga ateekamu patwa yes kati Bafana kyakola akola Oluganda n'alukuba mu patwa n'aluzingazinga okukola dancehall lyrics kati zeno za Peter Miles oyo Mark the Urban yes akikola then Bafana Cindy Cindy ye somehow talented mu ebintu bya dancehall yes naye ajja kujjuza lwakuba nti anyway ajja kujjuza concern ey'okubiri ku press conference abayimbi bannayuganda okukola kyetwayisa akatogo mu maaso ga Spice babadde bafa baki maalo excitement eno omanye kukozesa ebintu bingi sayimo oba tewegendereza nti n'okujja obuzi ku kisaawe nalabi baleeseewo ne kapeti lita dancehall n'akyekola n'akuba samati kati lita dancehall ekyamuleese dancehall kati nange kyesimanyi so lita dancehall azina mu dancehall kuba si muyimbi ti nze simanyi naluyimba nalumu nti ayimba dancehall abazebe unchimpe bajala punta kite so lita dancehall kyeyakoze yali talina kikola bwatyo toyalawo kapeti kusinza mukazi munno omanyi omuyimbi yenna kiringawo naava eno katugeze abayimbi batera ogenda okupafominga mu nsi z'ebweru n'ogenda omuyimbi weeri ate neyeetema nnyo neyeegalika bwati ng'alinga akusinza obusinza okitegera omuyimbi Spice yandibadde so surprised okulaba nga waliyo omwana azina amaze kubanga of course abo abantu babeera bategeke yazine ba dancers be babiri era twabulabye Mengo nga bambadde bulungi nnyo Gomesi mu babu bine biwali byadde bijuju yali bambadde Gomesi mu bidansa bye abo ba dancers be kati lita dance otolera kyogenda kukola nnyo kuzina nnyo oba yadde agala bamugatteko nga we bamugatta ku timu yani muzimbi ki awiro ndowooza naye yakikoze bubi teweegayira muntu kugattako mu maaso awo bo twaze nti oli desperate andi oli ajja kugamba muganda wange mwene endongo lita di dance yani dancehall queen lita dancehall okubeerako ku ttiimu y'abazinyi ba Spice it is a plus ekyokubiri mu bantu abayimba abakola ebintu eby'amazina ebitali bya challenge ebya business Rita abadde aliwo yekka
wabala aba TikTok dance bakola challenge naye mu business ku bayimbi abadde aliwo yekka kati oyinza okulowooza nti ali mu kuling fencing kifo kye bayinza okujjaawo bakama be ne batamulowooza nti the moment abategesi we balowooleza ku ani gwe tuyinza okugattako nga spice nga gundita waali kakali nomulesa imoka kugamba abayimbi abo balaba bategeke nti the moment wolowoozako kumuleta mu Uganda abeera full packed abamu bajja ne bandi wano twalaba bano abali bamaze emyaka was it 40 years UB40 nti basindikani even in bandi before niwe amaga nti bani bagenda okukola nabo biki kati tebakusobola kukyuzingira awo era kyokera waliwo twali tuyombako n'omwimbi omubaya yali yani ndoza yali Gulned twalina award ku Serena awo n'ayagala okujja mbu yalonze abaana waabo ku nguudo mbajja akole nabo rehearsals kati ziri shows okitegeera yeekubye ennyama gundi yenza ali Uganda nenga tonakasuka eri spice yakyagala asokubanga yakyagala nga nagamba unaakola ki naye neddanza ate nyala kukkiriziganyako Lawrence tunoonyezeeko ku spice omulaba nti ono waba atawuza nti yasinga okubaganya amabina so naye yasusiza that's too much ebayita dancer welcome naye okwesunda kungi ate mu dancer amaira amazina bagakasuka amabina bagakasuka weba neze nga tomanyi nga teza abayimbi bazeewola kasimenti obeeyo gyazikasuka nagendo zizzayo ng'ekutusa akakondo kitegeeza oba olina n'ogisasula mu nkola eyakabampaane bw'atyo ekyo kyate tekyetaagisa okakasa ki ozaga amazina omusajja tagazina so mu nkola bwetyo nti bano abayimbi babeera bategeka ebiseera ebisinga kati ye yatambule n'abazinyi be abasobola okukola ebyo emirundi nga 10 lwakuba nti babeera ba practices edda bamanyi okuzinira bamanyi okukola buli kimu so Rita kyeyakoze maybe nga ye kimuyamba okikola mu kamera onokwagala okukakasa oli nti ne Uganda waliyo oba oliawo babayita ba dancel kano gundi agenda katukolera mu bwajja ani ebyo najja bikola kugamba esho zaabo abajamaica babikola by the way abajamaica bali samwawo oba babayita batya mu luzungu baseeguseegu mukko mu nnyimba kyovula nti ono yaleta ekitanda ku stage bamuyitani oyo teyaliko nerera nerita dansa era naye yaliko nerita dansa nkugambye nti bwe kituuka ku bayimbi abaze wano oba ekendeza akavadi yako YouTube eyinza okakuba abayimbi bonna abazze wano mu Uganda Rita yepositioninze ng'okuba dansa nti kati oyinza osanga ekisooka amanyi okweteeka waawo kiriza obagaana wabanga gundi alina abazinyi babiri Rita alina obbaawo ne moment on stage of course kwekyo kyeyakoze mu positioning yengo naye si kibi okweteekawo n'okwetunda mu nkola bwetyo yakyongeddemuko vibe mu nkola bwetyo naye anyway bana bamuyambi ne bamuwaayo ko najja nazinamu kedakika nga 2 awo bajja kuba bamuyambi it's a plus ku ye nenga we kugamba nti oli ajja n'abazinyi be ajja ne DJ we ajja na buli kimu ajja ali full package era byonna obisasulira nga tonamubuukinga naye wabaawo endagaano kati Rita okumuyingizaamu ayinza okujja ngamba kale ate ayinza kuzina in fact Rita wanawo wakuzina ajja kuzina na Sifiki Gaza ng'ayimba kubanga oli already alina full set yasasuddwa alina full set yasasuddwa kati banaga ati now dancehall simanyi biki showcasing Fiki Gaza je ne Rita dancehall babenga bali mu kubbinkana adde munde nabadde nteesha mu nkola bwetyo kubanga ne Cindy naye alina owuwe atamanyi Rita gyali waliwo omuwala dansa asiga Rita mu Uganda Simon kutidde Cindy alina omwana ali omukazi ali omunene azina lwakuba nti ye talinga Rita nti Rita yalina maybe alina publicity naye abalabyeko zi boom party Cindy oyo nga performinga ne ku battle oli omuwala akakasa yes so cut mu nkola bwetyo it's a plus Rita aba yeetunze bulungi naye era nga womanyi nti wekiba tekikomyawo nga wekyakoma ku Awiro nga wekyakoma ku Dexter Dapsy yetu gundi bamuwadde bamuwa collab
Fik for gundi Fiki Gaza. Yamugamba agenda mu kolabo. Fiki Gaza n'alaluka. Mu lulimi ki? Era ndowooza Fiki Gaza ajja yimba mu Luzungu. Kwekyo kimatalinga. Kwa omuntu asobola okukola nti kati olaba omukyalo oyo naye alina ebintu byakola maybe ng'ayagala afuna public attention but kye nategeddeko alina omutima omulungi kubanga nadde omugoberera waliwo yabadde ku TikTok live I think waliwo omwami me yabadde amusavinga mu one of 5 stars hotel gye yasuze n'amusiima n'amubuuza n'omubuuza olina passport ya America agenda muyambako kumutwala mu America kubanga ndowooza ayinza okuba yamusavinze bulungi mu nkola bwetyo. So kakati wabanga bamuwadde kolabo Fiki Gaza agenda kuyimba mu lulimi ki? Ne Fiki Gaza ayina kolabo sebo ne Conscience. Anti Conscience wanjawulo ne ku Spice. Bonna bajja mayika. Tetumukakanyiza. Ne ene wabanga yagimuwadde. Ezo ziza ziba international kolabo 2. Kale tujja kuwulira byebyo nno tutandise onako ekiro kikeseza olunaku olwaleero ku bbali emanyiddwa nga Supremacy wabaddewo ensasagge okusinziira ku genfunyeeko waliwo omuvubuka ali ku TikTok awo bamuyita MC Scorpion bw'aba alikodinga bu video atera kutandika immediately so waliwo muwuliddeko namulabako kati yoyo omukulu kati yategese ekivulu kye batuuma kyebatumye immediate concert Supremacy awo era abantu so balina abantu ba TikTok yeyamaanyi omuntu yewamaanyi naye mu Supremacy badde ejjudde sima balo lunaku lwe lulungi bamukoledde drop abayimbi eyagundi nagirabyeko era Pallaso ngirabyeko aga mukwano gw'abayimbi akabeera nnyo mu bayimbi bamutuma nnyo mukwano gwabwe sikategedde bamutuma kirekaawo kaakati emboozi buli omu aginyumya kusinziira ku kampu mwakola ki mwagwa naye ndoza tutandikire ku basic facts. Basic facts ziri nti King Saha yalangibwa okuyimba ku immediately concert era bwe yazze n'agenda munda n'ayimba. Pallaso naye yalangibwa okuyimba ku immediately concert era yatuuse mu kifo okuyimba okusinziira ku biriwo King Saha yasoose Pallaso okuyimba. Kakati eyo fact kati ebiddako buli omu abinyumya nga bw'akola ki okuludda lwagwa kubanga bwe yabiwulidde lwa nsonga ttiimu ya gundi King Saha egamba bagenze okufuluma Supremacy basanze ttiimu ya Pallaso ewambye emmotoka yaabwe. Nyogeddeko n'omu ku bantu ali ku ttiimu ya Pallaso naye nga sikwotinze bigambo bya ŋŋambye interpretation yange endaze nti nno abaana kyesimalwa n'omukulu kwali wandibanga waliwo obugugulano wakati wa ttiimu ezo ebbiri either mu baana bokka oba mu baana n'abakulu oba mu bakulu abaana nga balwanirako baki bakulu. Kaakati njagala nsooke nfune waliwo omuvuka gwe njogeddeko naye yabaddewo kutegera bulungi nga nnyomeza emboozi ye nga bwe yagikoze eki bwe yagirabye sooka omutuweeko. N'afuluma olwafulumye wabweru nga Pallaso twali tuli awo nga tuli mukwatamu vidiyo naye Pallaso kyemanyi yabadde tamanyi nti eyo motoka gyaliko yani ya King Saha yabadde makekisi Saha n'afulumayo n'akola ki najja batabani ba King Saha ne bagamba tubadde twagala omukulu akole kyayingire tubadde tusaba oveeyoko nga boogera mu tooni eyo. Kati bano batabani ba Pallaso
waba wadde nga bakitwala nti oba azoleyeza omukulu ng'ate aidha siwe kyakoze kisiwe kyabadde kitegedde nga abakulani ba Pallaso balowooza nti bano abasaha bali mu kuzoleya Pallaso. Otyo naye kati wadde tukyali awo batabani ba King Saha bennyini kuba be basoose okkuba abasaha be basoose okkuba be basoose okkuba ne balumba ne bakubaawo omuyayi abayivanikira yoyo wa Pallaso ayivanikira neeka waliwo akalenza bakisirandi kuba yabadde kisirandi yabadde nevanikira ne Pallaso awo n'abalenzi abalala besimanyi kati awo ebikodeo byatandikidde kati wali olinawo ŋŋambidde oza nti no bagezaako kuzaalawa Saha kati omukulu ye nga Pallaso n'akola ki n'atwala obuvunanyizibwa akola ekyaveeyo kati bano abavubuka ba Saha babadde balowooza ki ne balumba kirabika bo nga abavubuka balinamu entalo ekyandibanga bano abavubuka bali kugaaliza bano balinamu entalo kugaaliza abo balinamu entalo kuba abakulu bennyini tebalwanye teri mukulu gwe bakubyeko yadde n'omu ate mukezaako okulwana bawanyisiganyiza ebigambo nedda ye King Saha teyawanyiganyizaako bigambo na Pallaso ate Pallaso teyawaganyizaako kigambo na King Saha yadde kati babaali batunula butunuzi nga abaana beekuba Pallaso yabadde ayimiridde Saha nga bamuziza Fugita nga amugyeyo amuziza eri ebbali nga bayimiridde kati Embera bwe yakkakkanyira bazze balinnya bulinnya motoka zaabwe ne bagenda Saha n'alinnya emmotoka n'agenda ne batabani ba Pallaso ne bagenda kitegeeza ko olutalo luli wakati abaana babeera ku magaali be beeyinamu entalo beezoleya bo nga bo naye ng'abayimbi bo bennyini tebeeyinaako buzibu era saawuliddeko kigambo kya muyimbi yenna neyanza taala kaakati oyo yengeri ye gyakoze eki gyeyalabye olutalo bwe noonyezaako ku MC Scorpion oyo nga ye promota paka nakati tannadda waka yeekwese n'amasimu ndowooza mukazi yagalina okalegedde bulungi kati King Saha akedde kuteekayo vidiyo sooka otuwe King Saha naye tumufune lumu tusobole okujja olukulokompoka nga sayidi zano tuzikoze eki tuziyina kale baganda bange eggulo nafunyemu embeera nga ngenze ku supremacy okukola nagenze okuwagira kyali wange Scorpion MC Scorpion mba ku stage okuyimba nga Pallaso ne group ye bawambye emotoka yange balina abavubuka balina emmundu balina ebyambe balina ki mukusooka nembirowooza nti byakusaaga bagayi ne bakolera ddala effujjo batandise okukuba abaana bange poliisi teriiwo kutaakiriza mbeera ffeffe nyini tetuli bakozi ba ffujjo bataddewo embeera enzibu naye nze nabagamba nze siri muyimbi wakolako ffujjo fe ogende mugeze mulikolakola ku bayimbi nze siri violent ebbanga lyembaddewo mumanyi bulungi Pallaso ninako obuzibu nemutuuka n'okuwamba emmotoka yange mugitudde ku ngulu mugyetoolodde mwegasse mu gurupu ensasule okunyigiriza abalala naye nze nabagamba okujjako nga munzise isiri muntu wakusanga kukolako ffujjo ffa isiri mukozi wa ffujjo era embeera mwagirabye yabaddewo nti obadda nze ntaakiriza temukuba baana omuwadde mujja vaawo n'emirambo
abantu banyivu ffe tulina abantu basobola tulwanirira naye mmwe mwegase n'ebikoosi ebikola effujjo e Kampala munsange nange eyitakyaliwo mwe nange munkoleko effujjo Saha omuwulidde Semanda muwulidde saidi ya Semanda bwetyo saidi ya Pallaso tuwulidde musajja afubutukamu gagambo gangi gade ganji waganene ane mbaswe ako muboka we mwa bigambo binene bingi bwebyo toko tuwo muvubuka kwa saidi ya Pallaso yego twafunyeko yekka ali kusaidia Pallaso nge bigambo byakasuka biki bingi naisoko omutwe Saha, kuna musayi mugenda gusasula mulo wa lai. Kuna musayi Saha genda gusasula. Saha wasala bi magoli nga muno kwe. Saha oli matako kwe boy. Mugenda gusasula bonze banze ali bana kadochi no bonze na kada na zikada batano wange. Saha oli mamunyo kwa mamao. Wazabi ana maweko bilaga na bilaga kwa matako. Oli munyo kwe Saha. Saha ngenda kufana we kwe matako. Kwa matako munyo. Wallahi boy. Now, wakati wetukola ki? Wetuli. Ekibuuzo kyange. Lwaki abayimbi balwanira nnyo mu bivulu by'abaana bano? Be bawadde concert ez'obwere. Omanyi ne concert gye twasembayo okulaba ya Alien ne Pallaso. Era balwanira ku kivulu kya Crystal Panda. Bwe kiri. Anti kati Simon olina okumanya ebintu bibiri mu bivulu bwe bityo. Nti tutandike ku kyepanda ekyali tubere ku kino okulwana gye kwava nti then kati ekivu ekyabaddewo eggulo ku Supremacy kyabadde kya MC Scorpion. Scorpion mwana mu bino ebintu kyali waabwe kubanga bonna bakulaga nti nze nina okubeerawo Scorpion, so kitegeeza nti bonna abadde akola ki akwatagana nabo. Naye kati jjukira nti bano abayimbi bayinamu entalo zaabwe era Saha ayinamu maybe ayinza okuba ayinamuko obuzibu n'abayimbi bangi okusinza ku byazzenga akola ki byazzenga ayogera. Mbadde siwulirangako Saha ng'akola video ng'ali mu kwatakinga Pallaso ebbanga lyonna era nabadde so surprised okulaba nti ate aba Pallaso ate balwana ne Saha. Naye nga mumanyi nti ebiseera ebisinga Chameleon kati ayinza okuba kati maybe akuze takyayagala kwetabamu ebintu byakulwana nga waliwo abatasobola okumulwanirako mu ngeri emu oba endala. Ng'oba oliawo nti ebigambo Saha byayogera ku Chameleon okumuyita mbu simanya akalambo ke kajja kuba kati ojjuka bunnyo ng'agenza okukola interview eyo. Nti bareconciling nga tukanga bareconciling. Tekisoboka ekyo. Tunafuna ekifaananyi si Chameleon ng'ali ne Saha. Naludde kiraba. Ekiba nga kyafuluma kyali kya mwankwetu. Ogenda maayi. Tekyali kya ddala. So nga oba oliawo nga Pallaso nga Chameleon ayinza okuba wendudde Pallaso gwe wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimba ebya buli kika kosta n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka. Oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying. Oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa. Tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street. Essimu 0701 766 992 oba ku 0702 04 543 oba ku 0789 224 230. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience,
every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Pallaso yese badde alina okuyimba ku kivuli abadde alina okuba ne ku posta namulaba ne Saha abadde kwa ne Saha abadde alina okubeera n'abayimbi abaleko basikupulama abaani baana babadde bangi mu nkola bwetyo naye olutalo olwadde tuga nti Saha verse King Saha ekyo tubadde tunaba kukiwulirawo mu mbeera yonna so olutalo no lwavudde ku ki nti tukizeeyo emabega nti mu ntalo zino maybe ezikolebwa wayinza okubeera nti waliwo bafunamuko obutakkaanya mu nkola bwetyo Saha yazze ng'azze kuyimba era n'agenda bulungi nnyo ne bamugaadinga abakyali baabo alina abasajja batambula nabo balinga basatu bayambala zi mask balekawo omumwa ne bajja ne bamugaadinga bulungi nnyo n'agenda n'akola ki n'ayimba ennyimba ze bulungi nnyo n'akuba bazita zi freestyle ze kuyimba ne kuggwa nga immediately after Saha omuntu alina okudda ku stage ye Pallaso kati Pallaso mu kujja n'ekisooka okubanga Saha yajjidde ate okuperforminga ate Pallaso yabali tannajja Pallaso yabadde tanaba kujja Pallaso yazze after neera yazze time interview tewayisewo dakiika 2 Pallaso ng'akoze eki ng'atuuse kati Pallaso yatuuse n'abeera awo ku mmotoka kubanga emmotoka ye yabadde takimanyi nti emmotoka gye yeesigamyeko ya Ssemanda kubanga ali bonna abamukuuma babadde bagenze naye ku stage okuyimba kati emmotoka ng'esigadde awo mu parking kati Pallaso yo yazze n'agyesigamako bw'ati ng'asitudde kano akaana akalaapa akato oba kayita kazoya kalapa kali awo kana kato kati nga kasudde bwatyo ng'ali ku ssimu bwati bebongabonga kaawo ne bakyalibe kati endulu etandika okubeera ng'esaakaanya ey'abano abantu abadde maybe abali ku mmotoka ya Saha batuddeko tebagituddeko bagyesigamye yes balaze okuba endulu Saha yakajja emmotoka ye ku tikkaati mu nkola bwetyo kati nabana kunywera langi oli agyesigamye oli asudde baana asitudde omwana bali mu kuvibinga awo endulu evuga loza Saha agamba ono alesa abaana yoza twazeggemesa okitegeera kati Saha amaliza okuyimba bulungi nnyo nga embeera eri nnomo Saha amaliza okuyimba bulungi nnyo bakyali ba Saha bajja bamugamba omanyi abayimbi balina abantu be batambula nabo ababeera ku ggaali kati Saha nga abuzaayo oluyimba lumu ku stage then kati bano babodegaadi baba babiri ne bajja bagaadinga emmotoka eri mu mbeera nnungi kubanga tikati yadde tenabakola ki tannakala basanganga omukulu agyebulungudde tutayiriza mmotoka kugikalabula emmotoka gikalabula atuddeko ntuule kati ono atuddeko n'okugulu asazeeko ku mmotoka y'omusajja maaka exos manyi naawe tezibu teziba ŋŋonvu so namugamba vaawaawo kati Pallaso atunuulya omulala amugamba vaawaawo si muyimbi si promota namugamba vaawaawo sagala mbala seconds 10 yamugambye nkuwadde dakika 2 dakika 2 nyingi nnyo Saimo yamugambye nkuwadde seconds 10 vaawaawo kabaka ayagala oli Pallaso n'abalamu nga sekendi 10 ntondo zimumala kuvaaho kati Pallaso yabadde nga atakiwulidde nga gamba oba tebagamba nze kati yakyasiza nnyiza Pallaso nga bamugamba va ku mmotoka ya kabaka kati omuvubuka mugava ku mmotoka ya kabaka tamusimumbowa kabaka abeera dde mu bivu olwo si mumbowa wa kabaka yadalooza amagala twafuka nobanga ayambadde ayambadde akutta amafumu okitegeera agenda otula omuvubuka talina ffumu azimbye ettama erimu liri bumu weri lirimu akammonde amugamba va ku mmotoka ya kabaka tennagamba ono si mumbowa simbowa namugamba kiki buzibu ki ngituddeko ngikoze eki ngiriddeko ki kwawa eno bwenno munaye twakulinda obwedda kale kyasiza okunyiza Pallaso mbulira kabaka kubanga yadde ayagala kuinterpretinga ekigambo kabaka nga takitegeera ntanakitegeera kabaka kiki kyotegeeza kabaka owange gwe mmanye yansiima ne muyimbirako ali Mmengo wantu wali kabaka wantu wali kabaka okitegeera kabaka gwe mmanye aliwa abigamba gaayi yabadde asoose okujja owokubiri ajja owokusatu ajja owokunajja amugamba ono azala kingi azala ya kabaka laba nnono kikiggwe Pallaso asigala we yabadde bw'ati akanno kati wano birabika bitabuse
nkole ntya we nadduka kamera zijja kunkwala ati Pallaso adduse ate Pallaso wadduka ensebe ejja mulaba omuntu yagenda ku fangoni nakuba kumpi ennyumba yonna ogiteeka bamulabe ngadduse the conqueror of the Fangon forest. Kati Pallaso n'atuuka n'agamba kakati okuzaalibwa kumu n'okufa kumu n'alinnya ku kigere ekisajja bw'ati omanye edda walaba ng'omusota ng'olinnya ku kigere ekisajja bw'oti mbu omusota guleme kudduka basobole okugukuba kati waki yadde alinnya ku kigere ekisajja mbu kireka ndowooza kusala bano busungu n'alinnya ku kigere ekisajja bw'ati n'ayimirira mu kifo kimu abayaye ne baagala omusikambula kati wakati mu kumutuusa yalinnya ku kigere ekisajja akasajja kasala obusungu n'agenda okulaga bano abasala obusungu bweyongezi ekigere najjako bajja kunkuba ekikonde nga nnimye ku kigere kiteeza bwolina kugwa lumwalaali kati bano bakyali ba Pallaso bagenze okujja bayibanikira baani bayibula baani ng'embeera etabuse saano nga tabirinako tamayina mbeera abannange era abantu bafuna obuzibu bano abayimbi babeera yes basobola kuba nga balinamuko obutakkaanya naye bwe tosobola kusanga muyimbi nga alimu tekiriiyo kati Saha yabadde afuna mu mulyango gwa Supremacy Ward nga distance eriko wala meters nga tugeze nga 3 ne Pallaso waali kati like bamugadinze bano abalala basigadde yalina ku ssimu ye so eri emuumi etandise okuseka era mu video ezo zemulaba tolabawo nawo olengera Saha ekyeza eno omugere n'ekikono byabadde binyooka eno Saha yaki aline kawuni kamuwoni wa mami amugamba tambula bulungi togwa amukuttereko n'okumukono amugamba mpola anjukira obudde bw'ekibombamu abasezi ate bagamba wini wa mami mwana muto amugamba tambula mpola togwa mu basezi togwa mu batemu engumi eri eseka Pallaso ali yeekuniza bw'ati ku mmotoka kati bano bakyali bagenze okugezako okutaakiriza n'embeera etabuse nga waliwo abaana bazze nga bali gundi bazze bali gumite omwana yakasusa ekikonde kye ky'okubuukira ekyo kati abamu batandise okulinnya ku mmotoka baagala okubagwira n'embeera etabuse naye nga abo Saha kati obulaba bano abambadde kihuudu abo babadde aba Saha mu nkola bwetyo engumi etandika embeera etabuka buli omu kati ate awo omubbi ng'ali wansi ate naye ye mungi omwana w'eggaali omubbako ki anti bano abalala babadde bazze okulaba Scorpion biki ab'enganda bako n'ab'emikwano jjukira kukola ekivvulu abantu bajja ne bakubeererawo kati abo ne basooka babayisaamu mukono essimu era tebazzeeyo nazo mu nkola bwetyo so Pallaso bwetuukidde olunaku olwaliro tannaba kuzzaako masimu yagajjeeko tetumanyi nawa watuufu Saha ye mu mulabe byayogedde abadde muvumu nnyo naye era naye ayogeredde mu butiitiizi simanyi lwaki naye jasaakira kuba bannaye bino ebintu musobola okubirabanga ebyokwekamuko enjala katono n'ebino ebintu biri serious poliisi yagaana okondeeminga ekikola ekyakolebwa ba alien skin abo ne ba Pallaso bagana okusibako omuntu omu at least aservinge nga example ne tulowooza nti bijja kuggweeraawo ebityo but every single day olabawo gurupu ebalukawo mu nkola ey'okulwana bwetyo abantu bagenda kufa sayimo omuntu agenda kufiira abantu wanaba muyimbi si yafudde abaana bagenda kwetema ebisoba omuntu tujja kufunayo ku mwana w'eggaali bakati ate waliwo abawa anga endala nti waliwo gurupu ebadde n'amajambiya simanyi bekati kiwaliwo abongeramu nabo abo kubanga omwana gwe baatemye omwana abadde wa Pallaso waliwo omwana gwe baatemye waliwo omwana gwe baatemye ntegedeko erinnya oba waliwo omwana gwe baakwiya Ivan Kira ye yalinga ye manager wa Pallaso like ow'okugaadi nga olaba Saha waayina baani baatera okutambula nabo Saha bamaaka geto speaker ayina ono mukwano gwo batera okumubeera so kati n'olaba Pallaso naye ayina bano baani ba Ivan Kira mbaza mu staff mwana nga yazikubyeko ekikonde addengo kikonde kyonna musafa kwe kwambala engatto ye eri ey'emikolo ng'amanyi nti olutalo baali balinayo ekivu kuba yazaali smart nnyo nga alina engatto eri eyeeyo ate ng'omulaba ava najjooza ate alwawo okujambala alwawo era engatto yagijjayo ng'alina mukolo kati mu nkola bwetyo so ekikonde kyatabukidde nno ddala ekikonde kyasese okumala eddakiika kumpi nga 3 ate mwongera mu dakiika 3 ozimanyi ez'ekikonde gwe anti nga bataakiriza totuuka ku boosi mu nkola bwetyo kati ye wini wamami we yabadde ng'anywezeza ati Pallaso bw'ati amukuta mugamba togenda
kale yes Saha sorry Saha yagambye wini wa mami gembere mabega zawano bo anti omukazi tosobola kumukuba kanechi yabadenge ekyokulwanyisa nga mukutte bwati muno nga togenda bajja kukuba bajja kunzitira sagala sigala nga sina manager munkola bwetyo so namukwata nnyo namunyiza era wini wa mami yatasiza nnyo Saha ku bino byonna ebyabaddewo kuba tuse time namukwata bwati nagezaako n'okusiba yabadde era bamuganye buganyi ng'ayagala kusiba Kikoonde bwati yesibe ku wini wa mami ng'ayagala kwesiba ku Saha bwati at least nga omanyi nti mu bintu ebimu omuntu ng'omutegedde nnyo mutuuka ne mukola endagaano tugwa ffenna tuyimuka ffenna woligwa wendigwa kati wini wa mami ng'ayagala kwesiba ku Saha bwati ku ssaati ye ne bamugaana namugala tukikola atojja kuba osussa wooli wamala naye ng'amukutte nnyo ng'amunyweza era Saha senga kuba nti tayagadde kubalaga nga wano wati walina enjala gye zaadde ziyiseemu manyi bano abawala babeera n'engalo nga mpanvu kati yamukutte bw'ati enjala ne zisima Saha naye nga Saha naye tasobola kwogera kubanga kaseerako obuzibu bubeera buzze kimu ekiriwo kyekikutaasa kakati njagala twogere ku nsonga y'abayimbi mweno gino kye kiyinza okuba nga kirwanaganya abayimbi bano ababiri kubanga Saha asubscribinga ku NUP Pallaso nitwalaba nga asubscribinga ku NUP bano ababiri kye kiyinza okubaleetera conflictinga ne Saha nozawe yali omulwadde mu campaign Pallaso yajja n'ayimba bwe kiri we babanga ababiri bano balina obuzibu kye kiyinza okubaleetera conflictinga ababiri mbadde ndabanga batambulira mu layini y'emu bonna basobola okuba nga basubscribinga ku political party y'emu naye mu bafaanizi wano okwezala wakungi okwezala ndaba balabe ba Pallaso be balabe ba Saha si bwe kiri tekiri mu politics sayimo no ngamba anyway Saha ne Kenzo bakwatagana ate Pallaso bakwatagana ne Kenzo nze nga we nkugambye nti bano abayimbi bo balina buli muyimbi tali mu good terms na munne ne kati bano ba fans line zibayitamu nnyo tuwokera wano n'oyogera ku Saha tajja kukubira simu bamaka ghetto speaker ibajja kukubira inagamba wakyozala wa tuwakyozala wa babayita n'amannya sima wakyozala wa Kabaka okitegera mu nkola bwetyo kati okwezalawo kati ate ye Pallaso obuzibu bwayina nti Pallaso ye yerabanga omulwanyi yeraba mulwanyi ye bwato bwe yeraba kuba tetumulabangako mulingi yonna ng'alwana bagani kyamukumyawo mu America kulwana abambaga yali atunda bundaazi ekyo kireporting samuntu ninange sabimanyako manyi munaye bizza abantu kuno biba bingi of course so Pallaso yes asobola kubanga fighter ekifuba ekiwaga akiyina yesoga kiti abantu batambula nabo era obunafu bwa Pallaso alina okutereeza eggaali ye nti abantu batambula nabo bayinza okuba si balwanyi bano naddala bano ababeera ku gaadi ye naye twakirabye ku Saha nti Saha abaana balina babambala ebikookolo balwanyi ebyaddala bakuba naye ate nga eggaali gye twogerako ye yalwana n'eyaali ye ate kati eri yali ndala bali abaana baba bajja neyo katwe baba bajja mu kifumbiro ba mu kiwunywa bali bangi nnyo kyoba buli omu yalina ekijambiya so bano abaana bambazze nga beetegese ayina ennyondo ayina ekijambiya ayina bazze nga bazze kulwana nga balina okuttawo omuntu awo era naba Pallaso bambi ne bafuna omukisa nabo ne beerwanako nnyo n'okuba enduulu kwera amasasi gavuze kubanga nanyini bbaala eyo bamuyita Umaro okitegera bala ya Umaro ye Fujita sajja ali kamu alina bizinesi ze musajja wa maanyi so ndoza yatuse time ngalaba embeera etabuse naga amasasi ne gakubwa okusobola okutaawuluza ne bano abaana babadde bazze jukira eryendonga ekuba kati abali munda tebamanyi kigenda mwana ate bakitegeera nti parking yatabuse dda omukono gusekedda kikanga 3 so tebakuba amasasi mu bbanga ebyuma ne bizikira nimanya nti kati waliwo olutalo bona babadde munda ne bafuluma kati bana bafulumye looting we yatandikidde ne babba amasimu waliwo omukyala gwe basiseeko wiigi kyokanga muvubuka yagibba naye kati omuvubuka obbe wiigi omukazi ogenda gikola otya atwalira girlfriend ndowooza so ebintu bino byokulwanalwana mu bayimbi tufiiriddwa abantu bangi mu nkola bwetyo sayimo befumita wano obuzi akyalina emisango ku poliisi musimanyi yakuba bamuyita batya omwana shamba boy eyamenya kugulu waliwo kali gwe yafumita simanyi ono wa fumigation oyo
yayambala akasawo kabendi yalazo okufuuyira ebiku n'ayambala akasawo kabendi kalimu ensiriba y'omusajja takuwadde lukisa mu nkola bwetyo kamanyiiro. So tufiiriddwa abantu bangi wano. Rasta Tadias yafa nabadaba oyo kigambibwa mbu eyamufumita ekiso mu kizungu eyo mu 2009 n'afa. Moses Radio yafa tugenda mu myaka 10. So ebikola bino ebyabayimbi gavumenti naye esirise erowooza abayimbi bali mu kulwanalwana mu bino ebyabwe ebyolwali naye omuntu agenda kufa ebyaddala. Omuntu agenda kufa ebyaddala nga balowooza tugenda kunoonya tugenda kwekyekinga mu kaawo. Nange era bye mbadde mu wiiki eyo Sinuungi era waliwo abaagala okuncekingamu naye twabitereezezza. Mwamaliriza ne gravity? Twamaliriza. Byewali omwogerako byali bituufu. Kati ate wenkyogera kati ningeera ddamu okukisima. Wagenze n'ofukamira n'ogamba saafukamidde. Saafukamidde sobola fukamidde. Wamugambye ndi muzadde nina abaana tokuba taata. Saamugambye bwentyo. Just binayogera byonna byali bituufu. Just nadde njagalako nayagadde kubeera remorseful mu nsonga zino nenzikakkana kubanga nze sobola kulwana. Ate Gravity alina bangamba Gravity yajja n'amagye n'agakuba emakindye kusala amaloodi ku Lwebuziga luli olusalamu eri waggulu ku mazzi n'agamba buli ppanya njagala w'omuyaaye. Ate era baaliwo ne bakuga waliwo eyakusibira mu ttooyi yaawe we makindye. Nedda yansibirayo. So anyway nga bw'omanyi nti ebintu byonna byonna tebibulayo mu industry ate bino ebintu byetwogera olumu wamu tebanyiizaamuko naye wali fakira naye tebansibira mu ttooyi naye nvuddeyo. Bangamba munno Sula ali wano mu ttooyi naye muwunyirira naye agambye at least okufa kabeereko wano kasita okubonabona si kwe kufa. Just okuba nti Gravity alina mukodomi we wayita Jekas. Jekas oyo wamaanyi nnyo ennansana eyo era abayaayi naye abayina. Yatikkayo emmotoka 2 n'aziibwa mu Makindi byonna ebifo byeyegedde n'ateekamu. Ate nga buli mwana alina makansi asooka okufuna ekirevu kya Sula. Naye namukubira essimu ne mugamba Brad kakkana. Muganda wange ndeka. Ndeka nze sobola munaye sibisobola ebintu byammwe. Oye odangamu. Nagamba odangamu yogera ku taata wange. Tewabona n'emikolo gy'akakono. Era baŋŋamba nga bagamba ekintu kimu. Wamanya ekyatuka kakono twamuliisa ki konze bannange waddeyo mwamuliisa bye mwamuliisa naye nze mundeke. Awo newona kakasiza ebyaddala nti kakono alina bye yalya yabirya baabimuliisa abo bajje kasaabo ebyaddala sirwali. So nagamba sisobola kugiyitako naye sijja gigenda nnyo mu details njajjogerangako naye sijja musima nnyo musajja wange oyo. Entertainment industry nzibu. Nzibu. So ebiboneto bibiri abawulire okuleka nga tunaabatuwulidde okuva ewa Pallaso. Yes. Nga tubuulidde ebirala bwe byabadde naye sofa ebintu ebibiri. Naye ndowooza buli kimu kijja n'omukisa. Tuweekoko ku muvubuka oyo konsati y'omuvubuka oyo katono nnyo tujje tumalirize. King ajali muntu mulungi katonda walabangayo nga mutwale muki mutwale mutwaza alibitusumo naye ng'akyali muntu mulungi mwibale nnyo tusiimye ddala sikopiyani abantu bano bakwagala bolaba bazze ku lulusi ku lwaffe bwebabatuukirira n'abagamba sogolwa ensonga eyo obwesigwa bwe bakulinamu bukuume osigale mu kifaananyi kye bakulabiramu. Ife nga mikwano gyo tujja kukubira mu mugongo ebbanga lyonna tujja kwagala ebbanga lyonna abakamala bakwagala sirowooza tebazebulamu abasajja bakwagala bano banyolana bakwagala bulikola abadde regardless tujja kuba nga tubyongerako nga tumaliriza. Yes. Fifi da Queen wamulabyeko ku live ekiro. Namulabye. Fifi da Queen tukutumiddeko tulina nnyo kyamaanyi kye tukwagaza. Wekyetaaga manya abantu amubeetaaga okuviirayo. Bye. Tuvumirira
nesse kuvumirira yenna ekikolwa eky'effujjo ekyayoleseddwa olunaku lwa jjo ku bbala lya Supremacy wali eri enankulabye. Ekyennaku mu kyo ng'effujjo lino lyabadde likulembeddwa muganda waffe Pallaso. Effujjo lino gganga z'abavubuka ezabadde zikutte ebintu ebisi, omwabadde ebiso, omwabadde amayinja, abamu babadde n'emmundu. Twebuuza nakati emmundu ezo abaana abo bazijjawa, abamu babadde ne pepa sipule. Tuvumirira ekikolwa ekyo ekyakoleddwa n'obulumbaganyo obwabadde buteekeddwa okukolebwa ku King Saha. Tubuvumirira. Olunaku lwajjo Saha yagenze ku Supremacy ng'agenze kuyimbirako mutabani we MC Scorpion. Amaliriza bulungi nnyo okuyimba. Agenda we ya parkings oba tugenda we twabadde tu parkings mu parking. Saha gye yabadde parkings. Tugenda tutuuka ku mmotoka ya Saha nga yeetooloddwa gurupu y'abavubuka. Ekitono nnyo babadde ng'ebikumi ebi nga bakutte ebisi, bakutte ebintu, bali ku mmotoka ya Saha bwe bati bagyeripyeko, abamu bali ku boneti, abalala bwe bagikubaakuba, abalala bwe bagigiraagira. Twebuuza nti kiki ekituuseewo nga Anko Pyali mu ssako y'abavubuka abo wakati bwe bati. Bali mu kweswanta, bali mu kuwaga, bakutte amajambiya, bali mu kukola ki? Saha muno mwatatiira agendawo. Abagamba nga Pallaso ku muluggi Saha kwayino, Saha oluggi lwayino okukozesa olwa driver. Nga Pallaso kweyeesigamye bw'ati. Nga Pallaso kweyeesigamye ku luggi lw'emmotoka y'omusajja. Imagine effujjo eryenkaniddeawo, okusoomooza okwenkaniddeawo. Saha agenda wa abeegayirira nti bannaye njagala kuvaayo nga Pallaso n'apaakinze wali kumpi ne emmotoka ya Pallaso yabadde kumpi n'eya King. Naye nga Pallaso tali ku mmotoka ye, wabula ng'ali ku mmotoka ya King. Kwatadde abavubuka be gye bali mu kubaakuba bagirinnyeeko waggulu. Saha agenda wa abagamba nti bannaye njagala kuvaayo. Nga bw'omanyi nti kyabadde already kiteeketeeke, baatandikiddewo effujjo. Nedda totujjaawo ne batandika okukuba gurupu ya Saha. Out of the blue nga buli omu yeewuunya obusungu gye buvudde, bajjeeyo ebiso batandise okuba pepa sipule, batandise okukola obulumbaganyi ku Saha. Nga bw'omanyi nti n'omunafu yeerwanako, Saha olunaku lwajjo yeerwanyeeko. Naye ate kyensinga okumwebazaako yalwanye nnyo okulaba ng'ataakiriza embeera. Otherwise Saha singa naye yeenyigidde mu mbeera eyo awaali baddewo abantu abafa, era ejjo mwakirabye nti mukola effujjo ku bantu, naye eriyo abantu be batakolako ffujjo, eriyo abantu be batamala gakolako ffujjo. Mwakirabye nti waliyo abantu abamu ng'abantu baabwe basobola obbafiiririra. Mwalabye ttiimu ya Saha nga tusobola okufiiririra Saha, nti Saha nga temunnamutta musooka kuttaffe ne mulyoka mudda kwani, ne mulyoka mudda ku Saha. Kuba tetusobola kukkiriza ffujjo bwe riti. Omuntu abagambye nti muve ku mmotoka ye, ate gwe muli mu kukakkanako, gwe mwagala okuba mukuba ttiimu ye awatali nsonga. Ekikolwa kino tukivumirira. Poliisi yasalawo okusirika ku nsonga bwe ziti ez'effujjo erifaanaganako bwe riti. Tubasaba we walikeera ku makya ne mulaba emirambo gy'abantu, poliisi era still musirikiranga gye musirikidde, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti effujjo lino era nammwe mulimanyiiko. Yensonga lwaki abavubuka Pallaso be yabadde nabo mwabaddemu abalina emmundu, abolooze emmundu bazijjawa. Saha temugenda kumukolako ffujjo ekyabadde nga akyannaanya bulungi nnyo, nga bagamba nti ye temumulabanga baneno be mubadde nga mukolako effujjo ne mutambula mutyo. Ffe tujja kufa twerwanako, tituli bakozi ba ffujjo ffe. Nitusobola okwerwanako. Titujja kukkiriza mutulinnye ku mitwe mutusiimulireko ebisooto, mutambulenga bwe mutyo. So tuvumirire effujjo eryo. Era poliisi muveeyo ku nsonga eno ey'effujjo, munnyonnyole n'ensi abavubuka bano gange emmundu ze batambula nazo bazijjawa, n'amasasi obwedda ge bakola ki, ge bakuba. Tetugenda ffe kukkiriza ffujjo. Nkiddamu, gwe wenna ali eyo ghetto youth gwe bapulaninga okukozesa effujjo mb'olikole ku Saha, tetugenda kukkiriza ffe ffujjo. Ffe tebatukolako ffujjo, yensonga lwaki temulabangako Saha wantu wonna ng'alina gw'akolako effujjo. Ni bano twewuunyizza
betutoogerangako nabo betutayombangako nabo effujjo lyaki n'abali emabega w'effujjo lino tubamanyi